gye bamufezeemu yagenze ku mobile money buno mobile money bubeerako abantu nga bangiko nga wali bize kati n'asoma bino n'osoma details then n'oteekamu pin meanwhile nga waliwo omuvubuka ye aliteekamu details ze faster kati n'amala n'ateekamu pin nga takonfaminze company nti nga onogamba Seymour teyakonfaminze company y'oli agent n'ateekamu pin oli n'ayitamu kati atuuka ono omukyala amugamba message sigiraba ng'ate ono ye message agirina namulaga that is not my agent name ate bakola nabo bakola nabo bakola nabo mobile money you just be smart enough toteekamu pin nga tonna confirminga kintu kyonna olina omubuuza nti gundi yejjayo ekikulu ekyo kale kakati Shakira akutte up and down omuyimbi Shakira yaganya Jogombo yafunye buzibu ki yabufunye ne Mama Lusania sinzira ku Shakira agamba ngawe wofuna obudde n'ojjayo ennyimba embi waliwo tuwaddewo ku list y'ennyimba ennungi tibwojja n'olaba oluyimba olubi tugambe gundi alina olimba bannange olulungi video yannyumidde gundi yakoze olimba olumba naye lwakoze bwe buti bannange luno lwaganye lubi waki mwakoze bwe muti waki ovaayo ku highlighting ezo z'olaba embi zokka tiwavaayo ne kuba 6 killers era n'okola ekintu kyeki nera naawe tiwatulagaawo ku luyimba luki lulungi naye ndala bw'atyo naye nga munyiivu naye ne Prima naye tannakola ki tannazikiza beerangidde emirimu awo buli omu yalangidde muno mulimu awo sooka batuwe MBs omuyisaawo yabulinawo so n'abukozesa bubi okitegeera kuba ebintu ebisinga bagamba afuna byabwereere kati lwakozesa akasente ke kamuluma kati aba alina okukola ki okuvuma abantu because akasente kava wala akasente kava mu migulu iyo mukyala yekolerera alina kampani epitirivu e Malaysia akimayo ki yesterday abyogera kati tubuulire fere twamanya apart together we twin kati kibuluma kani mede sabo yo Lusania asoka yimbe muko party eyo tuulire wawulikika tutegeere obaawo amgaga atalina mathematics noyimbe myaka myemeka kuba Shakira yajja mu 10 20 something I think 20 more. The real example of the struggle is real ground. Nego ground. Buza kati bwebuze kubaana ba Spice Diana balidiya Jasmine Olusanio yavudde n'atakinga abantu bangi soka mu bayibi lwaki govuddeyo omwenganga totidde biduduma kuba sina bwe nenkana nayo mazima ddala nsize ngenda mu yeetaaga visa okitegeeza zagenda mutaba na visa ngamba yeetaaga nze sijeetaaga okitegeeza kati ze music ate siyandiisa ate Olusanio lwe lumulisa kati obusungu bubaawo okitegeeza so katenda wannenkani ndabika yesi ye yange ngolo haiti kati byanjawulo okitegeera osobola okuvuma naye manya nti bw'ovuma nayo tebali kibagenda kuvumako singa jana watereera singa jana nakuwetondera nakuwa n'Olusanio n'olyako yeetaaga olubamu obutwa tomweru mu apartment obwo obutwa sobola na kiwa kirogo bangamba kifuwe emmindi gundi yakigoba spice akaspice keda kifuwe emmindi bangambe ne spice yakigoba ate nekiddukira enewaani nekitanga okuzinira ku nnyimba za Shiba Katero kyegula bambi Shiba tokyesemeza kijja kufuuyira emmindi n'omwana bakubuulire ground ba Shiba obamanyi abanayo ogimanyi industry osobola okwegala bwoti n'ozibalaga naye ne batakuwa matu noyimba emyaka 10 kakati awo we tuli waliwo ensonga wali naye wakati mu nsonga waliwo bibali mu kwerangira ebinyuma
So twali tusapira mbiri wawe munyumirwa tosirika nawe vaayo obeeko by'omulangira mbiri wawe banyumira mmwe kati kubanga kakati mwe point mwagibuuse era tebibakwatako tetuli ku point because also the point okay tekiwolerezeka kiri tekiwolerezeka nakoze interview yange neyiika naye Shakira yanyumiriza ekyali mu kushootinga video ti dokita yatabuka omusawo yaluma ejjiiko omusawo empiso yalina 2 pozi yange yayise omanye waliwo eyo emisango gye tutaleeta wano ng'egya tiktok